Olutalo nga luwedde ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omusanvu 1986 Pulezidenti Museveni yalonda Lule ku kifo ky'obwa deputy IGG. Nakola nenva mu kampani eyo ngambi gye nagendamu. Ebungereza baali bagiyita Deloitte Haskins and Sells. Nenkola mu banka, Lloyds Bank. Kati awo gavumenti eno wetandikira mba ndi awo mpita nzije nkola obwa deputy IGG. Era nalina emirimu gye nkola nga nina obuvunaanyizibwa bungi, so omulimu saagutwalirawo, kyantwalira mwaka gumu kitundu oba myaka ebiri. Naye bwe namala projekiti gye nali nkulira, kuba ya projekiti yali nnene ng'ate nkulu nnyo ku banka, ng'ate nze nali ngikulembera omuddugavu. Kyandibadde kibi singa natambula butambuzi. Omulala omuddugavu bwe yandize, omukisa bwe gwandize okufuna obuvunaanyizibwa, bandiga nti abantu bano si beesimbu nnyo. So nenzija eventually Ani akuyita? Well, baalanga ku radio naye nenfuna amasimu awo abantu bantegeeza nti waliwo bye tuwulidde eno ninga teri yannyonnyola. Naye waayitawo olunaku lumu Dr. Kiseka najja nannyonnyola nti omulimu okufaanana bwe guti na biki, netwegeyaamu awo ne mu famire ntwegeyaamu. Ogenda togenda, byogendamu n'ebyokola wano onyoba bipima. Nenga ndi yesi naye bw'obala nti mu biseera by'olutalo twenyigirako mu nsonga n'abafamire be twaleka eno, ninaffe abaali ebweru twali involved. Nze nali mu NRM branch ey'Ebungereza. Ono ng'amaze okulondebwa ku kifo kino, Prime Minister Dr. Samson Kiseka yatambula okugenda e London ku mirimu gya gavumenti, era nga bwe yali eno Kiseka yayita Lule n'ab'eŋŋanda ze okubeera nga bamusisinkana ku hoteeri bwe yali abeera, n'ekigendererwa eky'okubategeeza ekifo kye baali bamuwadde. Kiseka ne Lule baali bamanyiganye kubanga taata wa Lule yali akola ne Kiseka ono mu external wing ya NRM mu kiseera ng'olutalo lukyayinda. Amazima gali nti Profesa Lule bwe yafa ng'ennaku z'omwezi 21 January 1985, Kiseka, Kateega yassaako ne Musisi Mpiima be bamu ku beetaba ku mazika agaali mu Kingsbury mu London. Nti era bwe baali nga baziika Kateega yono yagaana okubaako kyaddamu. Abamu ku Baganda abaali bazze okukungubaga bwe baamubuuza obanga Kiseka yagenda okudda mu bigere bya Lule eyali omukulembeze wa NRM. Okuzzayo mu miitingi ya Kiseka ne Lule n'ab'eŋŋanda bayogerera ddala akaseera akawera, era bw'atyo Kiseka n'ategeeza Lule omulimu ogwamuweereddwa. Ebbaluwa eyali ewa Lule omulimu yali ewandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omusanvu 1986 nga reference namba yayo yali EC 925. Ebbaluwa eno yali eteereddwako omukono W.O. Wanyama eyali Permanent Secretary wa Ministry ya Public Service. Era nga contract y'omulimu eno yali egamba nti omwaka Lule ajja kubeera asasulwa $78,506, era nga contract yali ya myezi 24 ng'obula ng'esobola okuzzibwa obujja. Wabula Kiseka yeewuunya nnyo olw'okuba bwe yategeeza Lule omulimu ogwali gumuweereddwa tewaaliwo okusanyuka kwonna wakati wa Lule n'ab'eŋŋanda. Mu butuufu Baganda ba Lule baategeeza Kiseka ekifo ky'obwa deputy IGG ekiweereddwa Lule kifo kitono nnyo bw'ogeraageranya n'ebyo Profesa Lule bye yali akoledde struggle. Taata wa Lule kinajjukirwa nti yafuuka chairman wa NRM mu Juni ng'ennaku z'omwezi 8 1981, ng'ekibiina kye ekya Uganda Freedom Fighters kimaze okubeera nga kyegatta n'ekya Museveni ki Popular Resistance Army. Era nga kino kye kyaleetera taata wa Lule okubeera ng'ateekateeka okusisinkana okwaliwo omwezi ogw'omunaana mu 1981. Okusisinkana kuno kwali wakati w'omulangira Ronald Mutebi ssaako ne Museveni.
Meeting eno yali munda mu nnyumba ya taata wa Lule esangibwa mu kitundu kya Kingsbury mu London. Nga Saamu Njuba, Dr. Ruhakana Lugunda ne Matthew Lukikaire be bawerekerako Museveni okugenda mu meeting eno mu London, weewaawo nga bano tebabakkiriza kugibeeramu. Era nga mu meeting eno, Omulangira Mutebi yategeeza nga bw'ali omweteefuteefu okubeera ng'akyalako olutalo gye lwali luyindira. Kyokka musajja mukulu Museveni n'amutegeeza nti okusinziira ku mbeera, kiyinza obutabeera kirungi Omulangira okubeera ng'akyala mu lutalo. Nti era mu meeting eno, musajja mukulu Museveni yasuubiza nti bwe banaaba batutte obuyinza, gavumenti ejja kubeera ng'ekomyawo ebyobuwangwa n'ennono, ng'akimanyi bulungi nnyo nti bino bijja kusobolera ddala okugatta Uganda eno. Ebimu ku bintu taata wa Lule bye yakolera abakwatamundu aba NRA, yabawa mobile radio ng'era eno okubatuukako, gwali mwezi gwa 1983, era nga kigambibwa nti eno okutuuka mu nsiko baagiyisa mu Father Celestine Katereggo we Namugongo. Ekyuma kino kigambibwa nti baasobola kukitambuliza ku pick-up okutuuka bwe baatuuka mu kitundu ekyabuwangwa olwo ne bateeka ku bugaali. Era ng'abalwanyi ba uniti ya Black Bomb ya NRA be baawa obukuumi ekyuma kino okulaba nga kituuka bulungi, era nga bamu ku bo kwe kwali Godfrey Segawa, Jackson Makanga ne Kabogoza President Museveni gwe yakazaako eri ekyaluwajjala. Kigambibwa nti era famire eno eya Lule yali neeteefuteefu okubeera ng'eyongera okuwa ba NRA radio endala ey'amaanyi, era nti oluvannyuma lwa Profesa Yusufu Lule okubeera ng'afa mutabani we Wasuwa Lule yatambula n'ava e London ng'ayita Kenya ssaako ne Rwanda, bw'atyo n'ayingira enkambi ya NRA mu Desemba 1995. Era nga kigambibwa nti ono yali atambudde ne Garuga Musinguzi, ng'ono yali akola bizinesi za real estate ssaako n'okulima amajaani, nga kw'otadde ne mukyala wa Haji Moses Kigongo. Bano bwe baatuuka mu nkambi ya NRA mu bitundu ebya Western Uganda, abamu ku Lule be yayogera nabo mwe mwali John Kazola ne Andrew Lutaya, era nti bano yabasuubiza okubeera nga bagulira rediyo ey'amaanyi bw'anaabazzeeyo mu London. Wabula rediyo eno teyagulibwa, ng'ensonga yava ku kubeera nti olutalo luno lwakomekkereza mangu. Baganda ba Lule tebaakomaawo, bajjukiza Kiseka nti balina ab'enganda abalala abayambako struggle eno. Ogeza Ishaka Salyono gwe baakozesanga okukusa emmundu, ssaako n'abamu ku bapya abaalinga basazeewo okwegatta ku NRA. Era nga mu biseera eby'olutalo Salyono yali abeera Kololo, Fred Rijema gye yebbiriranga n'agenda n'aggyayo ebyokulwanyisa bino n'abantu abaalinga bayingidde NRA. Ebyokulwanyisa bino baabizinganga mu ngoye, era ng'olunaku lumu mukyala wa Sali Hawa yalimbibwa bbaawe nti ebyo byali bitereke bya ngoye ez'okutundibwa. Olunaku lumu omukyala ono yalagira abakozi okubeera nga basitulako ekitereke kimu bakiteeke mu mmotoka ye agenda akigabire muganda we. Ono ng'ekitereke bamaze okiteeka mu mmotoka era bw'atyo n'avuga okugenda. Bbaawe ssaako ne Rwigema baatuuka ne babategeeza ng'ekimu ku bitereke omukyala we bw'akitutte. Sali ono yavuga emmotoka ng'alinga omuwendula okutuuka lwe yasanga mukyala we n'amuggyako ekitereke kino nga tekinnaba kugabwa. Wayita ekiseera kitono basajja b'Obote ne bategeera nti Sali alina enkolagana ne NRA. Bw'atyo yakwatibwa n'atwalibwa e Makindye Barracks enfunda ezawerera 3. Wabula ono mu kumuta yasalawo okubeera ng'asenguka n'agenda e Nakawuka, era n'asalawo n'okwokya emmotoka ye ng'atya nti bayinza ogikozesa okumulondoola. Bano era bajjukiza musajja mukulu Kiseka nga bwe baalina sisita waabwe Farida, eyali mmemba w'ekibiina kya musajja mukulu Museveni KUPM mu 1908, era nti ono naye yakukusanga ebyokulwanyisa ssaako n'abapya abaalinga bayingira ekibiina ki NRM. Ab'enganda bano baasinzira ne bategeeza Kiseka nti amazima gali nti ekifo ky'obwa deputy ejijja ekiweereddwa Lule kifo kitono nnyo. Kiseka bwe bamala omugamba ebigambo ebyo byonna yakomawo wano e Uganda, era n'ateekateeka wabeerewo olusisinkana wakati wa musajja mukulu Museveni ne Lule. Meeting teyalwa, musajja mukulu Museveni ono yasisinkana Lule ku State House Entebbe, era okukakana ng'amukkirizisizza okubeera ng'atwala omulimu. Era ebbaluwa emuwa omulimu empya neewandiikibwa ng'enaku 5 April 1989, era ng'eno yateekebwako omukono ekijje Obo, era ng'olunaku lwe yali alina okutandikirako okuweereza zalinaku za mwezi nga 25 April 1989. Ekifo ky'obwa deputy ejijji ono yakiweerezaamu
era nga Lule yakola ne Ssekkola yenna okulaba ng'alwanyisa obulyake n'obukenuzi. Ono ng'akyagenda mu maaso n'okukola emirimu gye baamugoba nga yakamala mu woofiisi emyaka 3 gyokka. Nagukola mu ngeri gye ndi mutendeke nabagambye nti ndi mutendeke ndi accountant. Nabusoma ne bantendeka n'okuntendeka nenzijja byali bya kunoonyereza ku abo abazize emisango, ababbi, abatyobola eddembe ly'obuntu, nga kunze kyali kyangu olwokuba nga bikwatagana n'ebintu bye nali nkola. Mu biseera ebyo byalinga ebiseera bino bwe tuwulira nti mulimu abatakwatwako abatanoonyerezebwako. Ako tekabulamu, naye wekituuse kaakati ndowooza woogambira nti first of all nti kigenze wala olwokubanga sijjukira nti mu kiseera kyaffe nti nawulirako omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti awo bw'otuuka ku abo aba 5-star hotel nti genda mpola, tikyaliwo. Ate sirowooza nti yandisobodde okukyatula mu biseera ebyo, naye ebintu ebituuse omuntu oba omukwasa ebisumuzo bya ofiisi ng'ate w'omugambira nti sooka oddeko emabega. Ebbaluwa emugoba yagifuna ku makya nga kuliko ebiragiro ebimutegeeza nti woofiisi alina ogiwaayo olunaku olwo lwennyini. Ono bwe yamala okuwaayo woofiisi, Lule yasaba emmotoka ekika kya Land Rover ebeere ng'emutwalako ewaka we wabula ne bagimumma. Ono bwe baagimumma yasalawo okubeera ng'atambula okuva ku woofiisi ezaali ku Yusufu Lule Road okutuuka mu maka ge agali e Lungujja. Era nga kigambibwa nti n'omusaala gw'omwezi ogwasembayo ono tebaagumuwa nga kw'otadde ne gratuity we okubeera ng'atandika obulamu obupya.